kakitaffe mu kitawuluzi kale muganda wange ekivulu tanapu ebadde nnungi in fact saagirowoozezaako olw'okuba nti wakati mu nteekateeka zino ate tunafuniddemu ekizibu taata wange n'akola ki n'afa yafa ng'obudde bukya ku Mande asulawo olwokubiri ntumuziika ku lwokusatu so nendowoozaamu nti otumala omuziika era ndoza n'abantu bange kye balowooza nti sijja kufuna maanyi gakola ki gayimba naye zino enteekateeka olwedde zaali zakola ki zaatambula nga zigenda mu maaso nga tusobola kuziyimiriza ate n'ebizibu tubifuna ne tuyiya ngeri gye tukola ki gye tubivaamu nakakasiza ku olwo nti sinze nzekka yafuuse enfuuzi Lutaaya bwe yajja n'aŋŋamba nze maama wange ne taata bonna bakola ki funa abantu nga 10 abansuza ne baŋŋamba guma gwe kati ozze mu liigi yaffe obadde luli oli mulala naye kati ofuuse ki nfuuzi neŋŋuma ne baŋŋumya bo bennyini be bankansolinga ne baŋŋamba Geoffrey Lutaaya oyo yasinga okunkansolinga n'aŋŋamba nti guma oyimbe nze taata wange yali mu ddiiro ng'afudde neŋŋenda nkola ki yes nali ngenda kwe baba mbuuza ebibuzo by'ekisiru sijja kuddamu badde njogera n'abantu kati gwe nyinza obutakuddamu era neekoma wano nkugambye nti bankansolinga yali mu ddiiro bankansolinga ali mu ddiiro siru ate insistinga nti ate gye wajja amaanyi ate ng'ali mu ddiiro bankansolinga era nange nali nkimanyi kwanze nasooka n'okumanya nti afudde so si ggwe n'olwekyo nalina kugamba obulumi naki okubisiba ku mpagi kama nanyamba n'abazze okuziika bye bayogedde bamwami Erias Lukwago Sewungu His Excellency Bobi Wine bana bye bayogedde ne Bobi nagamba naye yamazaawo dda naye taata we yafa naye n'agenda akola ki ayimba n'olwekyo togamba nti gye wajja obugumu bannamawulire babagulirira ojje kwega provokinga omuntu akuddemu engeri era ogende mwe bwe muti abalya kati nga ggwe omuli gw'oli muli oli muli ekivulu kitambudde bulungi nebaza nnyo abantu bonna abazze abakoze ki abambeereddewo bano bavudde mu Kyenga Town Council n'amasuba luddawa yonna ate neegumizza n'ennyimba naye ate n'abantu abazze nabo beegumizza kubanga okujja nga tokakasa nti omuntu anaakola ki anayima kuba abasinga badde basuubira nti ndabika nkyali mu kukaaba nze taata wange mujjanjabe for the last 15 years abadde mulwadde nga tabeerako mulamu so eno embeera yajja buzzi ku ssaawa esembayo but I was expecting it ate era ekizaalibwa omukazi oba osuubye saana kijja kukola ki asomatusa oxygen emirundi mingi nnyo so yagenda okufa nga nze nkaabye emirundi egisoba mu 15 n'amaziga gakoze ki gampeddemu mpulira kinnuma naye ate wabaddewo twakava mu lockdown tewali muyimbi yenna ali financially stable nga mu mbeera yonna olina okufuna ssente okuva kwa money lenders oba ku loan oba ku kyokutegeka ekivulu nga kino Freedom City it's not something easy kyoyinza okuorganizing ekifo kya miliyoni 2 ogende ku TV za miliyoni 15 radio miliyoni 8 ogenda okulanga ekivulu nga kino ng'ogaseeko ne Kasangati enkya gyendi ne Sande Mityana nga ebivulu 3 biri mu miliyoni zinga 2.5 kakati nga sente wazijja ku muntu akwadde miliyoni 15 agamba ompa 2 naye endagaano gye muwandiise entunze kiki kyotunze bwe mba nawandiika nnyumba oba ttaka lyange oba mmotoka yange n'olwekyo ye bwajja enkeera bw'ogaana okuyimba nga gyabikola ki ng'abitwala ate on top of that mbadde sisobola kuwa gavumenti eno mukisa kukolagana n'abamanja efune wennywereza nkiddamu mbadde sobola kuwa gavumenti eno mukisa eyite mu bammanja efune wennywereza kubanga bw'amala okufunza abantu ne bakubayo ekitalya nti pa lwa bbanja ne bagamba nti enkya mugenda kusangawo ekisanga ekyanti ate go watemye ejjambi yegindi n'olwekyo sigiwa mukisa kyenvudde nga akanyimba ensasula abammanja naye ali bayiseemu nti nno bansibeko ebisa abeere nga talina muki mukisa n'olwekyo ekyo nakyo mbadde nkirowoozaako abawagizi bange badde basobola okusuubira nti ono nga bamututeko ennyumba nakinaki amabanja naye nga tebategedde kwekikoze ki kwekivudde n'abo abazzaabo bonna bonna abawagizi baffe nabo baafiirwa dda bonna bali omwo bamulekwa kyogamba mbuno beewa obutwa bazaali baabwe baafa nabo ne bakeera ku makya ne beeyambula ne batambula ng'abasezi bizinesi bazisibewo bizinesi baaziggala gwalabako eyo ekyo ennyumba ye nga taata we afudde taata bwe yafa n'enjo kyenju n'olwekyo
embeera bwetyo bwetambudde naye nga nebaza abawagizi bange abaze ate nebaza n'abaze okunziikirako mwajidde bannabyabufuzi abangi ennyo n'abayimbi abangi ennyo. Twogerako ku nsonga y'abayimbi Kusasana Big Eye babagobye mu kuziika ate nga baagabadde bazze okuziika naye abantu babakuutira abantu bano bonna bannamawulire bakwesize gwe mwogezi waabwe oba wewaŋŋamiza kale kankyogere kaakati bayimbi bannange abazze Kusasana Big Eye ne babagoba sinze nabagobye saakibaddemu mukono naye ate musooke mujjukire ti abantu ababagobye tebabadde balalu abantu abo okumanya nti si balalu ababagobye buli eyabadde ajja bamugobye be basoose okujja buli site yabadde ajja nga bamukubira enduulu nange nabadde ndowooza nti bakubidde sita akoze eki of course ba sita naye ndowooza balina issues zaabwe n'abaki n'abawagizi abo ababagobye bawagizi baabwe si baganda bange si beewaffe si bekinyerere eri Masaka baavudde na Kampala eno ababagobye no baavudde ewaffe Kinyere tewali yasibye enviiri tebalina sente zisiba nviiri baabadde beeno Kampala be bakoze eki be babagobye n'olwekyo bw'olaba abo babadde babawaana ennyo abawagizi baabwe nga bayimba bulijjo n'obbawagira bw'olaba abadde akuwagira ate akkuba ejjinja tegeeza waliwo issues ezeetaaga okukola ki okusootinga out n'olwekyo beesootinge n'abawagizi baabwe oba oli awo tebajja kuddamu kubagoba naye nga nze nabadde nsanyuse nnyo nga bazze okuziika taata wange kubanga baganda bange mu music okuleka politics n'ebirala obutakkiriza mu ndowooza ze ezimu mu byobufuzi naye wano mu byokuyimba baganda bange nabadde sisobola kubakomako kyogamba driver emmoroka bwebanga ewabye lwaki driver afa ate atavuga naawona kati nabadde nze driver naye nga emmoroka yawabye era nze nafudde ate bo ne bawona kingi tebabakubye kati waliwo embeera ekutuukako nobanga tokyaswa gikontrolinga babadde batabuse nengezaako okwogera infact Kusasira bwe yazze Bobbi n'agamba nti abo bennyini baganda ffe mbaleke betwagala bawulire message eno yennyini gye twogera kubanga be batuma ne bajja batuma bannaffe bennyini bwe kuba kutulyamu nkwe bajje bawulire message eno naye tebasobodde kufuna mukisa abayaaye ne babatwalaganya 88.8 CBS FM.